n'amalwaliro mu health centers abamu bafiira na waka naye nga tetumanyi kibase. Ategeeza nti gavumenti ekola butasamuka butasamwoyo okugulayo ebikozesebwa mu kujjanjaba abalwadde ba COVID-19. Tusuubira okufuna vaccine wakati w'omwezi ogwokutaano n'ogwomukaaga omwaka ogujja. Ate era batugamba nti bw'eneeba etuuse oba bw'erinaabalize lijja kutunuulira nnyo abasawo, abantu abakadde n'abantu abalina ensonga endala. Akubidde omulango ogutakungula abakuumaddembe okwongera amaanyi mu kufuuza abeesuuliddeyo gwa Nagamba mu kulwanyisa ekirwadde kino n'asaba ne bannakampala obutagenda mu byalo okulya ennaku enkulu. Mmanyi nti twagala nnyo okulaba bakadde baffe, twagala nnyo okulaba ab'eŋŋanda, naye ekiseera kino kizibu. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Kaakati munnaffe oluvannyuma lwa gavumenti okujja omuggalo ku bantu n'amakampuni agatwala abantu ebweru, bano bazzeemu nate okutwala abantu ebweru wakati mu kugoberera amateeka g'ebyobulamu agalagirwa. Oluvannyuma lw'abakungu ba minisitule y'ekikula ky'abantu nga bakulembeddwamu omuwandiisi w'enkalakalira mu minisitule eno Agure Kibenge wamu ne poliisi y'ensi yonna okusisinkana amakampuni agatwala abantu ebweru abeegattira mu kibiina ekya URA ku lwokusatu lwa wiiki eno ku Hotel Africana ono mu Kampala okulaba engeri gye bagenda okukolamu emirimu oluvannyuma lw'okuggyibwa ku muggalo. Agamu ku makampuni gatandise okutwala abaana abaali baafikwa olw'omuggalo lwa COVID-19. Nga musanvu gavumenti yavaayo neggulawo sekita. So tubadde tulina okusisinkana okubuulira eggwanga nti kati tukomyewo offices tuzigudde muggalo okugulawo era gavumenti netuggulawo netuwa olukusa okuddamu okutambuza era nokukola emirimu gyaffe. Ensonga twatandikidde ku etwali twasigaliza era kati interview empya zigenda mu maaso. Abamu ku bakulira amakampuni gano basiimye gavumenti olw'okubakkiriza okuddamu okukola ne bawera okugoberera amateeka agasibwawo ku kisaawe ky'ennyonyi. Kampani yonna ng'oyagala kukola kikulu nnyo obeere ng'oteeka mu nkola ebyo guidelines gavumenti ya minisitule ya health yateekamu. Olina okwambala mask all the time. Ndi musanyufu nnyo okulanga era tiketi yange yafulumye bannange nkuriza bawala bannange abali eyo mujje tugende tukolemu kiriya bulungi naye nga kyenkubiriza ne bakutabanga basigale nga bakola kubeera ogenda ebweru era otiibwa omwana wange ogenda ebweru naye obudde bwe yali ogendera mu covid nesobola tutankanyamu netutasobola okuba nga omwana agenda naye leero nyina essanyu okuba bwe basobodde okumpeereza buli ekirina okukozesebwa. Ebyo nga biri bityo abakulembeze mu Kisenyi basabye gavumenti ebayambe ku bantu mu kitundu kino abatagoberera amateeka ga COVID-19 ate nga kizuulibwamu abalina obulwadde bwa COVID-19. Bakulembeddwamu Dr. Minsa Kabanda nga bagamba nti Kisenyi kimu ku bitundu ebisingamu omugotteko mu Kampala nga weetaagisa okubaawo ekikolebwa gavumenti. Waliwo abalonda abatunda amalwa bonna bali wamu wabatundira abali mu owino kati bali owino yokka nti singa wageba owino abo nti waliwo alina covid asobola omusiiga buli muntu. Kabanda asabye abasiraamu mu Kisenyi buli omu okutambula n'omusaalo mu muzikiti kubanga okugabana emisaalo kimu ku bitambuza obulwadde bwa covid. Abantu bakikoze nze nsaba bamufuti supreme mufti ne mufuti mubajje mulangire abasiraamu bonna bajje emizikiti bajje emisaala mu mizikiti tuyira tugizingako tusimule emizikiti gyaffe buli muntu ajje n'akasaala ke omusaala gwe kawagenda okusaalira. Kansala Mary Kiwanuka naye ayogedde ku mugotteko gw'omu Kisenyi. Osanga abantu kusanga abantu nga bali mu kasenge kamu nga bantu naye nga tewali ayambadde masiki tewali social distancing. Abantu tuli bangi ate abantu batono nnyo abagondera amateeka. Obedi Lutale ne William Buyondo be bakusakidde eggulye lino ku lwa Bukedde TV. Basasi baffe mukulikireyo ddala ate Ssaabalabirizi Dr. Stephen Kazimba Mugalu asabye bannayuganda obuteemalira mu bannabyabufuzi bayogeddeko nga abateesigika ate abakyukakyuka abawadde gaabuwa okwekwasa Omukama Katonda kubanga ye yeesigika ate tayiwa. Ssaabalabirizi Kazimba Mugalu okusaba bannayuganda baleme kwemalira nnyo mu bannabyabufuzi bayisa abayiwa asinzidde mu kkanisa ya St. Peter's Church e Wandegeya mu Kampala nga werekeddwa ku Maama Margaret Nagayibulya. Ensi yeetaaga abantu abamanyi we basimba ne bayimirira ne batambula ne baguma ne bagenda ne
mu kusenza kuno basondedde ssente ez'okugula emmotoka y'omusumba ow'ekkanisa eno Reverend Moses Nyombi. Omusumba Nyombi asiimye Ssabalabizi olw'okubakyalirako n'asaba abantu okwongera okwetangira ekirwadde kya COVID-19 kubanga kiitira ddala. N'olwekyo mubeere bavunaanyizibwa mu bujaguzi Krisimansi ate musobole n'okutuuka ku kulonda. Meeya Sserunyogi naye akkaatirizza eky'abantu okwekuuma COVID-19. Tubeere beegendereza, tugende ne guidelines nga minisitule y'ebyobulamu bwezituwa, tusobole okwekuuma, tusobole obutagwa mu ntata ya bulwadde bwa COVID-19. Y'omulabizi w'ennamirembe Wilberforce Kito Lwalira n'omulabizi w'Emityana eyawummula Wilson Mutebi beetabye ku nnyimba z'amazaalibwa mu maka ga Stephen Kalanzi e Lubowa. Omukolo gwetabyeko abagagga b'omu Kampala ababagagga kwagalana era nga kwaya ez'enjawulo okuva mulabizi w'ennamirembe ziyimbye ennyimba ezigendeddemu okusonda ssente ez'okumaliza Church House. Omulabizi Lwalira yennyamidde ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga gyayogeddeko ng'ey'obunkenke n'asaba abantu okunyikiza essaala okulaba abantu givunduka. Abantu bakaaba amaziga bagamba n'okugamba kozi yali 2020 2020 naye egeeseeki simanyi lwaki bagyogera bwe batyo oba yagyogera bwatyo oba yamanya oba teyamanya naye 2020 etufuukidde 2020. Kalanzi ne mukyala we beebazizza Katonda olw'ebirungi by'abakoledde. Katonda yakuuma ebyaffe ne bye tumuwa ku bibye n'olwekyo abantu abalowooza nti ssente byonna oba bimazeeyo nedda. Kale bw'oweerabira Katonda wo nga yakuwa byonna oba weerabidde bulamu bwo. Ensimbi ez'okukka mu kadde 5 ze zisondeddwa. N'abakristaayo beetabe mu kusinza okw'okusonda ssente ez'okuzimba ekkanisa ya St. Stephen's Church of Kiwenda akwetabyeko ne bannabyabufuzi. Akulembeddemu okusinza kuno asabidde eggwanga okubeeramu emirembe nga tweteekera okulonda kwa bonna omwaka ogujja. Taata omulungi ow'okusaasira mbateeka mu mikono gyo gwe Katonda omulamu olunaku luli be bagenga abagenda okukomawo okwebaza mu linnya lya Yesu Omunnazaaleeti. Okusonda ssente kulembeddwa mu Martin Lubega yagala obwakansala obw'Ekiwenda. Bwe twafuna amawulire ago ne tugamba ng'abavubuka b'Ekiwenda naffe katujje tugatte ettaffaali ku kyaki eno. Neebaza ttiimu yonna yonna nga bwe tutambudde bakansala bannange bwe tuvuganya nabo n'ensaba abantu b'Ekiwenda ne Busukuma n'okutwaliza awamu nti bane muteekemu obwesige mbagumya nti tugenda kufuna enkulaakulana ennungi, tugenda kufuna emirimu. Omwana bw'azaalibwa asooka kuyiga kudduka nga tannatambula. Kwegamba omwana alina okuyiga okuddukanya ebyawaka ate n'adduka okutuuka ku ssomero. Alina okudduka oba si ekyo ajja kutiisibwatiisibwa. Dduka bwe bulamu bwabwe. Oluusi beewummuza oba okukyusa ku mbeera. Olw'okutya okungi misinde gye gibeeyimirira anti kyekyokulwanyisa kye balina. Oluusi omwana adduka kitaawe, mulirwana oba omuntu yenna gw'atamanyi. Bw'aba wa buwala bw'atadduka ayinza okufuuka omukazi ku myaka 11, maama ku 13 oba omukyala ku 17. Ate bw'aba mulenzi bw'atadduka akugwa, abonerezebwa, atiisibwatiisibwa oba atulugunyizibwa. Bwe tukwatira awamu tusobola okukyusa embeera z'abakyala n'abaana mu kifo ky'okudduka abantu ng'ate badduka badde eri abo be baba baagadde oba okusalawo okudduka nga beesiimye. Singa onoobakwata ku mukono bajja kusobola okulubirira ebirooto byabwe. Luliba olwo n'obasanga nga baddukanya kampuni ennene oba bizinesi ezaabwe ku bwabwe. Mu kino singa abakyala n'abaana baweebwa obukuumi bajja kuddukanya ensi eno. Singa olaba omuntu yenna ng'atulugunya omukyala oba omwana omuwala, tuukirira poliisi oba kuba ku nnamba etali yakusasulira nooti 8 nooti nooti 2 nooti nooti 6 nooti nooti oba 116.
weeyunge ku gavumenti ya Uganda, ekitongole kya European Union n'ekya United Nations mu nkola emanyiddwa nga Spotlight Initiative eyateekebwawo okulwanyisa okutulugunya kwonna okutuusibwa ku bakyala n'abaana abawala mu Uganda. GoTV is everyone's favorite place in Osekukuru, a place where strangers become family and abemikwano, where you find unlimited aspiration, a place of unity and your name